Eno story gyenkuleetedde ya nnaku naye ng'eri sensitive nnyo neera gwe omuntu yenna ng'omanyi Catharine Kusasira ngenda kusaba osharinga eno story ngenda gezaako mutaagingako tomanya ayinza otuyambako okubeera ng'asolovinga ekizibu kinene ekiri mu ddiiro. Mugenda kunsonyiwa mukoba SMX Media Kings and Queens namuko kisenyiga kingi nnyo n'eddoboozi muliwulira lyakyuseemuko olwaki essenyiga ekyo naye tujja sobola okubeera nga tukikwasaganya mpola mpola. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Wantubani updates buli lunaku buli ssaawa. Story ogira tugikolera ekisinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Bameka nkusaba subscribing tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Waliwo story yatandise okubeera ng'esaturatinga ku social media platforms ez'enjawulo ya mwana muwala neera nga ngenda fuba nga wensobola by the way ogezaako munoonyaako ndabo bansobola omufunako exclusive interview sobola okubeera ng'eno ensonga tugigenderamu ddala deep tuleme kukoma ku zino eno story ngitwaleyo ku Tosirika YouTube channel. Olw'ensonga yavuddeyo n'agamba neera ye yakula tamanyi taata we na maama we actually bazadde be nga tabamanyi naye waliwo omusajja eyamukuza omusajja oyo yamubuulyako katini nnyo akakwasaganya ku famire ye neera nga tamanyi actually kintu kyonna ku family members be kyokka noono omusajja yamukuza nga amanyiyo family member we omu muganda we oyo omusajja yamukuza nga gwamanyiyo yekka amakulu mu kyo nga obulamu bwe buyimiriddewo ku lw'ono omusajja eyamukuza mukubeera ng'ono omusajja amukuza ekiseera kyatuuka omusajja n'alwala era bw'atyo n'afa mukubeera ng'afa ono omuwala yasigalawo yekka bwannamunigina naye mukubeera nga yafunamuko omusujjasujja awo n'abamutwala mu ddwaliro mu kumutwala mu ddwaliro ono omusajja omuwala awandiise ng'agamba ono omusajja we yali mu ddwaliro ng'abuuzayo n'amuwa akapapula wakapapula okwo kwaliko ebigambo ebigamba mbu noonya famire yo mwana wange nkwagala nnyo wansi nateekawo erinnya Catharine Kusasira kapapula nga namwe muli mukalabaawo mu kifaananyi omusajja ono ke yawoona omuwala mu kubeera nga amaze okkamuwa omusajja n'akutuuka n'afa mu kukutuuka n'afa nga we nakugambye ono mwana muwala muganda famire y'omusajja ono yamukuza amanyiyo muntu omu yekka muganda w'ono omusajja yamukuza omukyala ate omukyalo omusajja weyamala okufa n'abagoba ye yali tabeetaaga amakulu mu kyono omusajja yali ng'amuyamba buyambi so ne bafamire memba be ono yekka gwamanyiyo yali ono omuwala tamwagala mu kubeera ng'amukuza so nero ono omusajja we yafa n'amugoba n'amugamba ogenda weenoonye otandika okubeera ng'oyiya future yo naye ono omuwala yaleka kapapula actually omusajja yamulekera akapapula kokko kuliko noonya famire yo nkwagala nnyo mwana wange n'ateekako erinnya wansi Catharine Kusasira kati omwana ono ayagala kunoonya Catharine Kusasira ayagala kufuna access ku Catharine Kusasira amubuuzeeko tomanya ayinza okubeera ng'amanyi ebimukwatako banga amanyi famire y'ono omwana omuwala obanga alinako ekintu kyonna ky'amanyi ekikwasaganya kw'ono omwana omuwala kubanga Catharine Kusasira g'amazima w'olyogera erinnya togenda sooka lowooza ku neighbor tosooka genda lowooza ogambe ng'ati ba Catharine Kusasira tulina bangi yes bayinza obeera nga tulina bangi naye ati mulimu omu gwe tusobola okubeera nga tutandikirako ffenna twogera Catharine Kusasira erinnya lijja limu oba ekifaananyi kikugira kimu mu birowoozo y'ensonga yaki ugambi gwe nawe nasobola okusharinga eno story gisharinge mu WhatsApp group za Catharine Kusasira ziteekeyo Facebook page fans za Catharine Kusasira giteekeyo story tomanya Catharine Kusasira ayinza okubeerako n'akalandira ku nsonga y'ono omwana n'ategeera ekika kye oba famire ye y'ensonga eri mu ddiiro kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujasobola kumissinga updates zonna gwe kasito subscribing ano onyiga ne notification bell gwe nawe nayagala okubeera nga tukulangira ano ku SMX Media tukubire bukubizika namba ka simu tujasobola nnyo kutuukako sobola okubeera nga tukulangira business yo MSMX I sign out.